Inside Story Uganda, real source of political updates. Tamale Mirundi naye. Na tutayogera luli kundagaano mwanga kye yakola which was a game changer for Uganda. Sawa nabuuka Carl Peters naddingana lugadi Carl Peters twendageze mu library yange nensanga mu akatabo kange ako oddayo n'obirondoola. I record myself ekituufu ekyo kulaba webyetaaga babyetaaga kasanabo obugwagu obwo nga bulese teepu enfu kati nza I record myself n'etteeka lya mawulire bwe likulagira you must keep your recordings for at least 3 months 90 days. Yes. Zisobola n'okuteekingibwa mu kooti nika kati bano osanga lady ezimu nga tezirikodinga kubanga idate became a melody but it's never the case. Etteeka lya mawulire bweriri 1995 act likulagira okubeera ne certificate ya mawulire every year. Certificate ya mawulire every year bwogireta kati anti kakati bwolutuuka mu kooti ng'akubuuza ye journalist yes you have a bracketing certificate omanyi omusango gwe bakusiba mweriri bali imvuukiga gavumenti ekola ekintu n'ekitereka amawulire go gaagana okubeera professional kati byonna mbikola anti baloya bali niwenga nababuulira nti obwavu ye problemu yamu kubanga era otuuka mu kooti si buyigirize ne bakugamba olete PC n'okugulibwa ti amawulire ga Uganda go gaweddewo naye simanyi n'empapula zikwatibwa nooding disease red paper lyakwatibwa nooding disease red paper operates a drunkard in a bar. He sleeps and nods. Eyali daily paper kati sometimes paper. Bantu bagakyawa gonna bazze bagakyawa. The newspapers are going to collapse. Kubanga ki? Anti balimba. Eka kati somaawo. Nina ekitabo kyonkwasiza wano. Nina ekitabo kyonkwasiza wano. Recording awo. Game changer. Tulina kumala bulunde. Ekitabo kyonkwasiza wano. Bakiyita bafunda ne Sserwajja okwota. Bafunda ne Sserwajja okwota. Okufunda kitegeeza tupulifa. Sserwajja okwota kitegeeza nti omuntu gwe mwayamba oba yajja ewaka ne mukolera ekisa ate n'abawamba. Mu kifaananyi kye wateeka ku cover page kuno ndabako President Yoweri Kaguta Museveni n'abataka ba Buganda onaani aliwa afaanana nga Walusimbi Kayita ono Kayita yali Kayita nga yakuli abataka ba Buganda embalaba wano bonna abambadde entalabuusi mu makanzu gaabwe bamulimbye nti baagala Regional Tier baaliwa mu State House Nakasero ono yali Nakasero. Ekitabo kino kyawandiikibwa mu mwaka gwa 2005 19 years ago. Yes. Okay, kankisome ndi ku page 13 weegana ntandikire ntandikiddawo naye kale abantu story go nagibagatira kubanga kubwentukira ku page 13 Mwanga mu ngeri yemu yali amaze okukola endagaano n'omusajja omujerimani Carl Peters. Carl Peters mu Buganda yasangamu Father Laudel. Ono yakulembera Peters yali avudde Tanzania nayo gye yali amaze okukola n'abaayo endagaano okussa eggwanga eryo mu mikono gya Germany. Olwono lwali lwa 27 February 1889 era Kabaka Mwanga yali akkiriza okukolagana ne Peters era bino wammanga bye byali ebigambo bye. Dr. Peters bwakkiriza okutuusa benamutuma e Bulaaya nange nakkiriza okumukolera endagaano mwe negirako obuyinza okuba mwenegirako obuyinza obuba ne Ssaabasajja Ssaabasajja obw'abantu b'omu Uganda okutaayaya n'okusuubula n'okuzimba amayumba awadde abajamani obuyinza okutaayaya ng'amaze okukkiriza n'embuwa abadaaki n'abazungu abalala. Mwanga yayogera kubanga kino kyakiri mu court nejjako n'empa yeetagala Bangereza omusomi. Ebigambo bino byali biraga nti Ssekabaka Mwanga yali obuyinza bwe abwejjeeko ng'abadaaki n'abazungu abalala mu Buganda beeyisa nga bwe baagala.
kabaka yali abawadde obuyinza okutaayaya okuzimba mayumba n'okusuubula ng'ate tebakubwa ku mukono. Kino kitegeeza nti kabaka Mwanga amaanyi ge gonna yali agawaddeyo mu bazungu era yali entandikwa ey'olugendo olw'okusaanyaawo obwakabaka. Akonga wakakkaatiriza akoko wakakkaatiriza okuva edda. Mwanga yagamba nti mu ndagaano eno yali akkiriza nti amasanga ge gonna yali ajjanga akugaguza baddaaki bokka ekasita nabo banaamuwanga emmundu n'obuganga. Mwanga yagamba nti atajja kufugibwa emuzungu yenna. Kino kwali kwekaza kubanga obuyinza bwonna yali amaze obbuwaayo. Mwanga yagamba nti ebiweebwa abazungu binaabanga byebimu naye kabaka binabanga byebimu naye nti kabaka wa Budaaki anaweebwanga enkizo mu Buganda. Europeans can have the same liberties in Buganda, but Abadaaki will be treated differently. Mwanga yagamba nti Dr. Peters bw'anaakola ng'endagaano erimu bino nange naakola ng'endagaano wano n'abaami bange era endagaano njanga kugisaako omukono. Carl Peters yakola endagaano ey'ekituuza ne kabaka wa Buganda era endagaano eno yali egamba bweti: Kabaka Mwanga akkiriza ebyalaganibwa mu ndagaano eya Berlin eya Congo eya February 1885 eyatuusa ku Buganda eyetuusa ku Buganda n'amatwale gaayo. Ensi ezo zonna akkiriza eyekuusa Buganda yali power amatwale. Buganda yalina ensi envujjirizi Busoga, Kiziba, Bukerewe. At one time they claimed Ankole abazungu ne bateekawo inquiries nga bya bulimba baali baagala ttaka. Ebukerere baatyayo, Ebukerere baali balogo nnyo nga buli Muganda agenda okusolozayo omusolo agw'eddalo. Bukerere wali ogenzeeyo nga buli Muganda agenda okusoloza omusolo ng'agw'eddalo. Bukerere ni wapi basi? Kiri mu Ireland muno mu Lake Victoria. Osanga abasajja abali ku mweso nga batudde ku nnyanja, abaana babavulira ku nnyanja. Toli abakerewe nti be baloganga abeekyotera. Omukerewe be bayitanga Tanzania ne bw'osuula empiso mu nnyanja agijjamu. Nedda Tamale nkubuulira era eryato bwe litabuka mu mulamba w'obulambi ne muliyita abakerewe nti wano. Basanga abasajja abakulu nga bali abaana bavulira ku mazzi. Osanga abasajja abalina omweso nga bali ku nnyanja beesa mweso batudde abakerewe. Mukwano gwo George bamugemera Esimanyo bakuulire ne kati ekyoyogedde bakitegeeza ki? Ate mwaka ku bantu abali bagenze Bukerewe tetusukka bataano. Kuba neye emmeri etyayo amazzi mangi nnyo. Mmeri ki? Eyo wundi Kalangala terinnyayo. Ebukerewe? Kifo kiri wano? Ayirandi. Tukyaleyo Ditambale. Bukerewe. Ntwalayo. Utegeere enkufiira gye ziva. Ntwalayo. Ndi ono omuvubuka eyo nga bajja mu baba muwaniko. Nze ntwalayo Tambale kubanga kati nze njagala nnyo ebintu ebyo. Kangende maaso. Wanagamba bwati Kabaka Mwanga akkiriza ebyalagaanibwa mu ndagaano eya Berlin eya February 1885 eyeekuusa ku Buganda n'amatwale gaayo. Ensi ezo zonna akkiriza abantu ba Ssaabasajja Lukulwe Omudaaki era n'omuzungu n'abalala baziriiremu Butaala. Abantu ba Ssaabasajja Lukulwe Omudaaki era n'abazungu abalala abaali baagadde abaweeredde ddala eddembe ery'okusuubula n'eddembe ery'okutaayaaya n'okusenga mu Buganda n'amatwale gaayo. Kabaka Mwanga akwanye Ssaabasajja Lukulwe Omudaaki n'afunira abantu be olukusa okusuubula era n'eddembe ery'okutambula awatali kuwozesebwa era n'okusenga mu matwale ga Ssaabasajja Lukulwe Omudaaki gonna. Dr. Carl Peters yeetemye
kwanjulira gavumenti y'Abadaaji endagaano eno ekakasibwe. Endagaano eno ekoleddwa mu Luganda, mu Luswayiri n'Olufalansa. Bwe wanaabangawo ebitategeereddwa bulungi, ekiwandiiko eky'Olufalansa kyekinaasalangawo egoye. Ate ey'Olwenda mu ndagaano zonna mu nsi the French language tekyuka. Olufalansa gulama yalwe yina kisajja na kikazi. Era bakugamba Abafalansa bavuma Abangereza. The pronunciation of an English word is 100 miles away from its meaning. Bo bigambo byabwe buli kintu kyonna kyogera ko kya diplomatic echo. Kibala bili nyimotoka zonna ziriko CD Lufalansa. Lufalansa zirukyuka. Endagaano zonna katulaba n'ey'Oluswayiri. Endagaano Oluswayiri lwaliwo wano nga balumanyi. Mwanga bakola endagaano mu Luganda, mu Luswayiri n'Olufalansa. Naye ne bagamba nti wanabanga ebitatereera. Naye olaba Abangereza ntabalina. Ate ey'Olwenda ey'Olwenda yali ya Luganda na Luzungu. Kakati nga baga nti ate y'Oluzungu. Ekyase anti tolaba olwo Abangereza bazze. 1900. Yali y'Abangereza. Eno ya 1900. Eno egoba Abangereza wano Mwanga tabaagala. Ye Mwanga yalina belief nti Abangereza banafu bwe bakuba mwesasi badduka. Ngayagala Abafalansa n'Abadaaji. Ayagala Abadaaji. Era kyobola nti ono Faza Lawder ye yamutwala ye yamukulembera Omufalansa bagoba Abangereza wano. Mwanga yali akyayinya Abangereza. Era gwe kyobola nti Lugard bwe yajja wano yajja n'omuzinga. Abaganda ne bagamba nti mufute gukola. Tupolovoke ng'otate gukola bagwavuga badduka emisinde. Balina omusajja nga mutamiivu mu Katuliki nga tasoma na mu ddiini. Eyasooka the first man to plot against the government yali musajja mutamiivu. Muleevi kabisa. Era Lugard bwe bamutwali yaseka n'okuseka. Timutamiivu ono. Ono mutamiivu. Kale at that time yokuba aji coordinating okwanula obuliga. Nga coordinate yaabwe. Okwanula obuliga. Yali government gisuule. Kwanula buliga. Obuliga bulwanulwe. Abangereza badduke. Abangereza babayita buliga. Kwanula buliga. Yali coordinate ya kuyabwe. Mwaka tugo ng'ebintu byadda nnyo ebyo. Tamale waliwa. Myamwe research ndina obudde. Obudde olina. Ate siri bukuwooma. I interpret political science helps to interpret history recording. Kale endagaano eno Mwanga abatannagisaako mukono ekibinja ky'Abaminsane Abaprotestanti ne balinnya ku kyoto nga bagamba nti Buganda yali teyinza kukola ndagaano na ggwanga lya Bulaaya ddala kubanga yali yamala dda okufuuka ettwale ly'Abongereza. Carl Peters bwe yagenda mu Lukiiko lwa Buganda okunnyonnyola ebyali mu ndagaano n'afuula ebigambo. Yagamba nti Abaminsane n'Abangereza baali ne bamutuukiridde mu kyama ne bamugamba nti Kabaka Mwanga yali takyalina buyinza bwonna bumusobozesa kukola ndagaano. Ekigambo kino Kabaka Mwanga yalabira owulira ono bwasiikula fitina agamba Mwanga nti abo bantuukiridde ekiro Abangereza ne bankuba akaama nti ensi wagibawa. Ne Museveni yagenda mu parliament naga nti abazze wange ekiraabo nti mbawagire ne bakuwagira olanya. Politics is the same. Kubanga politics, the principle of politics etambulira ku bintu bisatu: get power, control power, retain it. Control. Telegala ne mu mupiira. Era mu mupiira basaba position. Naye gwe tulabanga omusajja ono atufuze nnyo. Etteeka ly'omweso ligamba kyatema gwe batema yavaako. Muteme asobola okuwesa olunaku lulamba. Tava mu katebe. Gwalabye olunyiri lw'abakadde mulago nti abakadde basembyayo tebalayo enduulu okamala obukamazi.
kakati omusiramu awasaba kazi abana akwatirwe kisabata nawasa enaga ndi banenze kati ndi kuwa kusatu gundi tafuna ngane wadda asooka bibyo omupiira gunonye power banoonya nonye ne power tebagigaba bugabi get power control power retain it ndine mu America tewali Tamale misi ya bibiina bejja kubujje bakwasono lire ili Japan ekibiina kimu kimaze emyaka 5 nga kyekifuga Japan they change the minister until pass bali kikwata ne mu mpira lifuta bagenda okuba penalty sigwo yingira akasenge nolonda abanakuba gweteka muggo gwepima bakubona agende nagwo kamuga bomba ya ngwete bakukwata wagingiranga nako mu katimba yali mu cases net kale kangene maso Tamale wanagamba bwati kabaka Mwanga yabiraba ngebyo obunyoma kwe kulagira olukiiko lukiyise era n'ekibinja ky'abakristaayo ne kitya okuwakanya nga batya Mwanga okubatta yanti yabagamba babagambye eki abaminsani abakristaayo bagambye eki ndizo kyayina buyinza mukiyise ndabe kye bakola mukiyise kati nzalina buyinza atayina buyinza ndabe kye bakola Mwanga yalinga balubengula nakwezo mbwa afanana Mwanga yagende Mengo katikire yalinya boda nadduka naye tukyayina abantu balinga ba Mwanga mu nsi muno muri opportunity andi bamu humiliating Mwanga ndikabaleka bwe ya flow market siru Kampala nga baba busanga ebikere yabibakola naye kye bamukola sebadduka ya musibegwe todduka. That's why he was thoroughly humiliated kuba yali wamanyi Mwanga ndikabaleka baba yisa mu Kampala nga baba busanga ebikere buli omwategeere ti abadde omuzira Makiveri yennyini Makiveri abadde abazira bamwe baabo batukola bubi amini yagamba abayindi bagende ne besisigiriza nakwata madivani ne metta nabaleta mu conference center mu kungana lw'abayindi nga bali mu pajama kumpingu bameta waliko muyindi nibategeera ntasaaga nsanvu mwena tasaaga nsanvu mwebiri yabaleta bali baluza nti alimba oyo kamya kugenda baliyeko sente namusala Agustine kamya amini nga wabule ennaku yakwata madivani ne metta nabaleta kumpingu nga bali mu pajama nabaga mwina account nabaga nti abo bayina account kwa account zabwe kuliko endusu 3 batubba sarumeka siriji 3 ziri kwa account zabwe nababuza nimba bali wa mu India yanukula abava mu conference center abayindi 10 bayingira kiyira ne motoka ne family zabo ne bagati tuneje tudda you use intimidation Bakiveri agamba bwe panga nti obabbi obulutta mu 10 city ya gas wa Museveni tachi 10 nayo bakulemera nawe edduka Museveni mugonvu zenawe bamuga nti abbi obululu de bekalakasa mu Addis Ababa najjayo tanka nadda 10 bonna bakeera kulima obote yakubira Muteesa Ndayiga yamulinda nayingira olubiri aleme kwekwasa Ndayiga yali gambye atya nti era bamusanze agenze kuyigga abamusanga mu lubiri yamujja entebe nadde Makindi amasanyalaze akajjako namuyingiza olubiri amupire ddala nga twali kwekwasa owana kitamba tugende gwe omusajja balina amaanyi engeri gy'okuliriza ebintu ebitali birungi ate si birungi ki bireeta order engeri gy'okuliriza ebintu ebitali birungi bireeta order so Mwanga yoyaawo kakati agamba nti abaprotestant abaali bali batuufu rather agambi wano nti abaprotestant bali batuufu kubanga singa Buganda yali etwalibwa Germany ensi y'abakatoliki olwo nabo bali bajja kunafuwa obukatoliki bukajjale wano n'abafaransa bafune wano amaanyi erinnya lya Mwanga ery'abakatoliki olimanyi yalina erije katoliki Gabudyeri nedda Tamale Mwanga yali Gabudyeri era buli ntalo zaabwe nga agenda buddu mu bakatoliki Mwanga yakaliru ate baba kubana mu Buganda nga bakubye Muteesa olubereberye eddagala lyenzi kunasula bubi era yabawerekera n'abaganda mugende bulingo gwe mu tuleeyo nzolona ali okwakabaka ngenda kubayitayo
eno ensonga lwaki Lugadi yali atya emmundu za stocks awamu n'okweralikirira nti abaminsane abakristaayo obulamu bwabwe bwali mu kabi era basaba mundu Mwanga ng'amaze okuwulira ebigambo Lugadi bwe yajja wano n'atuuza ebibinja by'abaminsane n'abaganzi ngenda kubeera neutral tebamusaba bayibuli baga nti buli kibinja kikuba emmundu buli muminsane bansaba mundu bano baminsani namuna gani abatagabanga byawandiikibwa nga babeera na mundu bali bajiridde eddiini olowooza singa bali bajiridde eddiini tebali obulokole singa bwe bwajja luli singa zino enkofiira tuzambala singa aliwo essaba eriri mu ggwanga bano bali bajiridde byabwe kyobula twasigalawo olokole bwe batawanyiza abalokole be bakubya obusamize baba bumanyi omanyi mu ekereziya omusumba adira faazi omunaamu w'amaanyi ago baba kyepakankulawo bano baani kakati ate omulokole buli omu abikuba nemukubamu n'ebifu abakatoliki bagateeka wamu amaanyi abira faazi omu alina amaanyi agabikuba kanengera maaso wano agambye bw'ati tetombuziza Mwanga ng'amaze okuwulira ebigambo bino Karl Peters byamaliwa abaminsani yachwachwana nnyo naddala ekyo yagamba nti Buganda n'Abaganda baali bafuuka baddu b'Abongereza omuze guno tibali bafuuka dda b'Abongereza omuze guno gw'okuwaayiriza n'okufuna ebigambo bwe gutyo gwava dda okukyusa ebigambo ebyogeddwa kyafuuka ekyokulwanyisa mu Buganda ng'ekigendererwa kyabwe kyakunyiiza Kabaka naye ate omutabuzi aba anoonya okufuna ekikye kyayagala nga tafudde ku kabi kayinza kukivaamu ebigambo bya Karl Peters byakuulako Mwanga waya era bwe yali ayogerera mu lukiiko lwa Buganda ng'ennaku z'omwezi 3 Maachi 1889 yagamba nti bwe twali ku kizinga ekyennyanja Nalubaale twatuma ababaka eri Stanley ne Bwana Jackson okubagamba nti mujje mutuyambe tunakkiriza bendera ya Bungereza n'Abangereza ne batuwa ne tubawa okwemalira I think ndoza mu busuubuzi mu Uganda Omungereza yekka yali agenda okuweebwa ebyo byawadde abadaayi ow'okukkirizibwa okusuubula mu Uganda n'abagamba nti munzize ku Namulondo ya Muteesa nakkiriza ebyo byempandize yali mwekiriza iro nga bamugjeeko aga nayita stocks ng'agenze nempita Abangereza ne mbagamba munzize ku Namulondo restore me nange mbawe monopoly bwe najja baagaana baali bamanyiru bengula baabwe nga bamugjeeko tebayinza teko yongera maaso baali bamugjeeko nga tebayinza tekumuza Mwanga yannyonnyola olukiiko nti wadde nga Buganda yawa Bungereza obweyamu obwo naye tebaafaayo Stanley olwava e Bunyoro awamu ne Dalmin Buganda yagiyitamu kutwe Omungereza omulala Bwana Jackson yali asiisidde Kavirondo ng'alina abajaasi entoko naye yagaana okutuyamba wadde okutuwa emmundu oba olubatu olw'obuganga bw'amasasi Mwanga yayongera okuteera Abangereza akaka ng'agamba nti bamaze okumuyisa batyo bamuweereza bendera ya Bungereza nti agisimbe mu ggwanga lye nti ekigoye obugoye kimubale nti ulira amagye ga Bunyoro galumba Buganda kakati Abangereza ne bamugamba what do you do fete tujja kuweereza amagye bukuleyini naye gwe simbawo busimbi bendera ya Uganda ya Bungereza Abanyoro bwe bagiyitako babadikiriyinzawo kati Mwanga ye yali takitegeera nabagali ekigoye obugoye basabye mundu basabye amasasi omamba kulezinga kikoye bugoye that's what I tell these NRM people nti mulizo ninganga Mwanga bendera ya party kitegeeza iyina amakulu kandidati wa mwayina bendera ekibaita flag bearer
sichigoye bugoye emeri bwe eya China irina bendera ya China, you attack it on the sea, you attacking China. Ne America ne Israel ne abalala. A USA flagged ship, a Chinese flagged ship, a bendera, but it was too much for Mwanga to understand. Nti bali bakugambye gwe Simba bendera ne Mwanga ali mutufu baba nyoro bali bakimanyi. Nti bendera tekenda bwe banalabe ki bali kyuziza no kiyuza nga bwinjiza amawulira amasiru. Nange njuza mayuze. Anti kati amawulire gabagalangidemu ebintu gwino okayuza. Nokola amawulire nga kuba mukozo kuva ate mbabulira. Museveni bwatayamba mwana we.